Oluvannyuma lwa bbaasi omwabadde abayizi b'essomero lya King David Junior School mu bitundu eby'Endejje ababadde bagenze okulambula mu bitundu bya Kapchorwa okufuna akabenje mu kiro ekikeesezza olwaleero mu bitundu ebyo. Abazadde abalina abayizi ku ssomero lino batandikiddewo okugenda ku ssomero okumanya ebifa ku baana baabwe. We tutuukidde ku ssomero lino ng'akayisanyo k'amaanyi omubadde abantu ababadde bayingira n'okufuluma wankaaki w'essomero lino ng'era abamu ku bano babadde bazadde nga baddukidde abaana baabwe. Abamu ku bazadde abafiiriddwa abaana baabwe mu kabenje kano babadde mu kwaziirana ng'eno abamu bwe bakuba amasimu okutegeeza ab'eŋŋanda ku kabi akaguddewo. Kitegedde ng'abayizi awamu babadde 217 abasimbudde okwolekera mu bitundu by'e Kapchorwa okulambula ebiyiriro bya Sipi ng'era bano ab'essomero babatambuliza mu mmotoka ez'enjawulo okwabadde bbaasi n'emmotoka ezaakazibwako erya droni. Abaana abalala 16 mugatako n'abirimu abana bali mu ddwaliro Embaale. Tukyali mu katuubagiro kubanga tetumanya ani ali luddawa. Bano ababadde n'abasomesa baabwe batuuse bulungi mu bitundu ebyo era waliwo n'obutambi obulabiddwako ng'abayizi bano bali ku biyiriro bya Sipi wakati mu ssanyu. Embeera bw'eti bw'eri ku ssomero lya King David Junior School erisangibwa Endejje oluvannyuma lw'abayizi b'essomero lino ababadde bagenze okulambula mu bitundu ebya Kapchorwa okugwa ku kabenje mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Namungi w'abazadde ko n'abantu ab'enjawulo mu kitundu kw'ossa abakulembeze bazze okulaba embeera nga bw'eri ku ssomero lino era n'okubaako okuwabula okw'enjawulo kwe bakola. Ekyatutabuddemu katono kubanga ebintu bino byaguddewo batugezaadde saa nga 2 ez'ekiro. Apparently nze namaze okuwummula naye ngenda okugoloka ku saa 8 wentera okugolokera ntandika okukola ne mbitegeera. Wonna naffe kitugwako tusabe Katonda tulabe nti embeera eno teddamu. Naye ndowooza kyetaagisa gavumenti eyongera okukola inspection y'emmotoka. Abamu ku bazadde batubuulidde nga bwe babadde boogerezeganya n'abaana baabwe wakati mu lugendo mu kiseera ng'akabi tekannabaawo. Wabula ku luno mbadde sirina ssente abaagalwa, mbadde sirina ssente naye ofiisi nenneeyimira negamba nti kagende engeri gy'eri last time ye okubeera mu ssomero. Nembeera nga mpuliziganya naye nakomye okumanya nga bali ku kyemisana nga bakatuuka nampeerezaawo Ziserefi n'emikwano gye Batinkendu Basharomu nampeereza. Kakati zibadde ssaawa ziri ssaawa 3:30 ez'ekiro. Nabadde ndi awo ndi mu kwefulukuta mu nnyumba. Mutabani wange omu nankubira essimu nangamba nti maama abaana bagenze kutuwa consent bagenze nangamba ofunye message yonna bakubiddeko consent nedda nangamba kuba essimu. Banange kibi nnyo kibiye bw'okikubati. Tukitegedde era nti n'emmotoka endala ezaabaddemu abayizi zaasazizzaamu eby'okukomawo oluvannyuma lw'akabenje ka bbaasi era wano abamu ku bazadde b'abaana abagenze mu kulambula kuno bawanjagidde gavumenti okubayamba okuzza abaana baabwe basobole okuguma emitima nti nga balamu oba nga be bamu ku baafudde. Ne tusaba n'obuwombeefu gavumenti yaffe either efuna bbaasi ezimu kuziva sayidi eyo okubanga eteekamu abaana baffe abakyali abalamu okubatuusa mu kifo kino. Abazadde bategeere mwana kyafunye obuvune. Naye obujjanjabi gye bali si bwa mulembe. Tusaba gavumenti ya Uganda etuwe ambulensi y'ennyonyi. Baleme kuteekawo ambulensi, kuteekawo ennyonyi zigenda kukwata bakulembeze bakivuganya. Bateekewo ennyonyi, ennyonyi ekole ereete abaana. Tujja kukakana oba miramba oba balamu tukakane emitima bannaayi. Wakati obeerawo ne bakubira akasimu uno mufu. So gavumenti erina okwetereeza mu mbeera yaayo kati nga mweyo ensonga eweereza
n'etegeeza ennyonyi emu n'etikka abaana mu ssaawa emu, essaawa emu emala okubatuusa ku kisaawa entebe. Buli muzadde n'apiikinga omwana we asobola okwejjanjabira. Nange tubadde tusaba ekintu kimu, tubadde tusaba mutugambire abakulu abategeerera eggwanga lino batuyambe bakomye enkola ey'ettima. Akola nga minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo John Chrysostom Muyingo atuuse ku ssomero lino era n'asaasira abaakoseddwa bonna, n'akakasanga gavumenti bw'egenda okuyamba mu nsonga eno. Okusaasira ku lwa gavumenti ya Uganda kwa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo ku lwa bana educationist bonna bana ekitalo nnyo kitalo eky'abaana baffe, kitalo nnyo abakozi baffe bantutegeezeza ne director yafudde omusajja bannanga kitalo nnyo. Kimuli Abdallah ne Kyambadde Shadrack Joshua, Crack TV amalindirire.